dense can you be? Nasoma mu 90s. Did you graduate? Musikimanga transcript. Mubatuusa faculty. Okola ku university. Oli chancellor wa university. Bote tereka database wa university. Babasoma mu 94. Tewakyaliyo transcript that. Guno mukazi kuwawa banna. Police arrest that woman. They should arrest that woman. They should arrest that woman. Oh, people in Uganda. Nanyize. Nawulidde emboozi y'omukazi ogwo nanyize. Muno ku CEO gwaffe. CEO nkoledde na mu black. Saagala kuuma nkusabira essaala eri mukazi gwe. Nze nga bitwe. Njagala okolera wazuukusa. Obwana bwo bunakuwale. Bwezimba obubuto. Bugwe ku kkubo. Babwerabire. Enfe bwogereko mama wamwe yali abba ennyonyi. Naye omwavu lwabasensera. Tetuyinza kukkiriza kudduweeko. Omukazi mubi. Bannange baani yamuleeta. Mubi. Tolinnya ennyonyi ya Uganda Airlines ng'oli Kadaama ojja kugwa mu mazzi. Tolinnya ennyonyi ng'oli munaku. Eyo ennyonyi y'abagagga ba mu gavumenti. Eyo ennyonyi y'abagagga ba mu gavumenti nga balwadde kubatuusa Nairobi. Ikayo mirambo gyabwe gyafiiridde bweru zaabwe kuba taasaanye ebumba libaluma omunaku w'ogirinnya ikizonyowa obuyulisi. Bakuddemu ebyenda mu nnyonyi kw'olimanya ennyonyi si ya Uganda erina bannannyini baayo bagikoleramu emirimu ng'okutunda enseenene simanyi n'ebibinda weeralizo bitwaliramu. Weewale Uganda Airlines. Weewale bakitereza tugiddamu naye gyewale girekere abalwadde girekere bakazini baabwe baganda baabwe ba anti baabwe abatalinyanga ku nnyonyi abaava eyo nga talabanga ku nnyonyi kati nga zebasiibamu mubalekere ennyonyi zaabwe. Ennyonyi siiyo muna Uganda giviireko ddala. Yenze akugamba yenze ikyuli nabadde jjo nkiwolereza naye kasita ntegedde ebituufu nti saalimba bantu linnya Uganda Airlines on your own risk. Abagikolamu tebali qualified bonna kuva ku CEO ba direct tewali alina qualification. Kati kapitaani kakusuule mu mazzi gw'olimanya ne famire yo. Linnya Uganda Airlines on your own risk. Tetujja bakola. Let us blackmail you in public. Kubanga mubba abantu ne mukusa famire zammwe ne mwewa ssente tekisooka temukola magoba. Ekisooka temukola magoba kubanga ba CEO tebaasoma. Temukola magoba ate ne mwewa ssente nyingi. Why should Ugandans take discipline to where? Don't. Yes, don't take it. Sennyonyi. Kati ate ne sennyonyi yansobedde. Well, CEO ye yanyiizizza baamuwa obukulu muloogi. Well, naye bwe kiba kituufu nti yasoma soswa. Sennyonyi yamubuuzizza. Oyinza otya okuba nga wakola soswa ate n'obanga okulira ennyonyi. Ng'omaze ne mu hotel management emyaka 15. Okay. Y'omukazi baamuwa omulimu muloogi. Olw'okubanga alina tribe mwava. Babawa emirimu abo bwe batyo. Teweetaaga kukola nnyo. Osobola n'okugula TV embuzi bbiri n'ogula TV. W'obeera nga olina certain special class osobola okugula hotel nga Mistiru. Muleewe ettaka lya Leerwe naye neebaawo ne bakubuuza ebyapa n'ogamba byabula nga tewali agenda kuwalestinga naye gezo bepeeni mu Uganda bakutemako mutwe bapeeni ogenda eruzira emyaka 14 naye ng'eyagula TV embuzi bbiri waali atemya. Anyway kati Ssennyonyi ate naye simutegeera okuba yayingira mu Kosasi. Whereas Kosasi eraga nti ekola naye nze Kosasi ngimanyi esasamaza nnyo kantuntu yatusasamazanga n'ayita Mutebire n'ayita gundi natusanyuka naye nga tewali conclusive anything. Tewali. Ssennyonyi yakabambira omukazi wa Mistiru tumubuuza byakomawa wood wicking public okulaga nti okola nnyo naye nga reality tolina kyokola. Agenda alabisaamu bulabisa naye nga tewali kiddako. Mistiru yabikomyawo kati yabambidde bya Uganda Airlines. Naye anyway bwe kibanga omukazi yasoma soswa nga Ssennyonyi ogamba tasaanye kukulira nnyonyi. Ngamba tasaanye akulira nnyonyi kubanga yalemeddwa n'okulaga transcript. Ewazibisibase mu bintu byayogera tewanyinze nnyo okugamba mbu Makerere University kama Makerere netula butuulira omuntu ali mu palamenti alimba naye nga Professor Nawangu atuddewa University yagwa nasigala ku Victoria University yagwa eyo Makerere bagabira respect for back balekitala baabwe yagwa Makerere yagwa dda
ya demonstration kutta abantu na sex for max. Now jowero senyo bwobanga omuntu eyasoma saswa tasaana kukulembera nnyonyi nga naawe okiraba naye ate oyagala eyakola MDD akulembera Uganda olina amagezi wabanga wasasa tasaana kukulembera nnyonyi ng'ate amaze n'emyaka 15 mu hoteri management ng'okikkiriza ate otugamba otya nti ow'emudidi bw'owagira ataafuga eggwanga oli muguwa ddalu kitegeeza tusaa kwesinga wa MDD olaba n'owasasa mu 15 kati tusafuga wa MDD ow'emudidi tusaa muwa ggwanga nga yagattako n'okulimba mbu akola lo yalimba n'ensi gyakola lo oyo omusajja natandika otambula n'obutabo buli walaga mukyamulaba nabusimanyi abantu no balimba Uganda ne bakomayo waliwo we yatambula ng'agamba nti simanyi looya omanyi abantu wakola n'okukooti nti lo ng'atambula akutte ebitabo ati kati koosi yakomawa hoodwinking people when you want something oyo naye yali alimba bannayuganda watalina bwongo obusoma lo olaba oli amwogerera yakisoma bakene yagenda wali okufuna LDC mufumbiro yakituuka tasobola bibuzo bya LDC kati ate gwe Ssenyonyi oyinza otya okubanga gweoyagala Uganda eronde omuntu eyakola MDD afuge eggwanga naye ng'owasoosa tasaafuga nnyonyi oli mulamu mu mutwe bulungi Ssenyonyi ogezze onyirira wafunamu ku mmekako naye ng'abannayuganda njagala okubategeeza tolabanga omuntu kyemaani wa Kosase n'olowooza ali mu bya polisi tobola okuba lyafuna ogwa Kosase ogw'okuzunga ku TV yamukwasa ono mufumbiro bakuluyinuma batondere kutyama nakugiirawo oyo bwe yakukwasa yasobola okudukako babatigono takyasobola ensingo bweti anyerengeza ali ati obudde obugezze batunuulirawo nabanfunga bamuwanga kibo bye baali basiiwuukira mu ntangawuzi ebitambala nga balima mayirungi naye kati batunuulire obulungi obalabe balindira bati akola omulimu ogukulowozesa opposition nti akola nnyo naye nga lweyali tetakola bwe tutyo bwe twali tumatira Kantuntu Abudu Kantuntu ng'atuula ku mpapula bweziti ne bakulaga palamenti Kosase ng'etudde atudde chairman Abudu Kantuntu aleese Subiru aleese Mutebire wallahi Mutebire yafa ng'ali mu ntebe y'obwa gavana nga Katuntu akyanoonyereza up to now Kantuntu akyanoonyereza ku Mutebire kale weewale nnyo omuntu atula mu parliament asobola okukola omulimu to woodwink the population ayefuula anoonyereza musobole omuggyako amaaso nti yalya naye ng'ekituufu Ssenyonyi takyali wanuusize mbabuulira take it from me teri muntu yali akoze ku Kosase oba paaka n'asigala ng'akolera opposition that one you can't bet with me ojja kudda ne ssente mu banka genda obakebere bonna kizibu kubanga obeera n'abantu bali mu gavumenti mu opposition teriyo bantu ate ona investigating abatunzi ba Mukene omugagga waabwe yenyanza alina fuso mwende eziyingira eza Mukene gona investigating bagagga kati Ssenyonyi nze nkulabamu ekintu ky'okutudwinkinga nga Kantuntu we yatukola yagenda omumaliriza ng'avudde mu FDC nga yeefudde independent nga mu magezi akomyewo mu palamenti gwe bawa obukiiko bwa disciplinary nti aludde mu palamenti otuyigiriza empisa naye nga bw'otunuulira Kantuntu bw'oti omulabamu akayero nga noga Kantuntu wapate ki Ssenyonyi togambanga omuntu alinayo qualification yonna wadde ng'ekyamubuze naye ng'agambye nti yakola Saswa n'omugamba tasobola kufuga kitongole ng'ate gwowagira ofuga ensi yakola ki MDD awo nawo onvuddewo nakedde kuyomba yes DJ Nimurodi naye noono yantaba okunkubira amasimu abantu abataleeta bizinesi n'okukeera ku ssimu nakeera nakubira naye nga talina bizinesi gyagamba Bannayuganda oba baaki tondeetera bizinesi okeeranya ekyereeneanangolaba nkimanyi bogasi bw'osoosa okundaba oli okontijjireko tunakubira essimu munayandeana nankulaba nkole ntya nakuyise tolaba oba tonkubire please zenna abantu bangi abandaba nga tebaŋŋamba okuŋŋamba ate nga wonkubira saagala olekangayo nakuyita mbu jangu ondabe oba nkuzuukusa owaayi DJ Nimurodi kankuyigiriza kyali wange
ensonga gyowa ku Juliana ntuufu mu your perspective but nkyamu nnyo ku timing abantu bayinza okukulaba ng'omuntu alina jealousy ng'omuntu alina akasajja ku mutima yet Nimrod ye good man ye very good man ye my guy naye njagala kugambayo kino ekintu I'm challenging the post gye wakoze ku Juliana nti Juliana tapushinga bayimbi balala Juliana bamupostinga yeta postinga show zaabwe Nimrod ebbanga lyopostinga Wizkid yali akuzeemuko tetulaba wano baartist bameka bateekako happy birthday Beyonce temumanya aweereza Beyonce message bad girl Riri naye nga Riri tamuddangamu tomanyi aweereza birthday bad girl Riri naye nga Riri tamuddangamu tomanyi bantu bameka bawandika ku rap star Kendrick Lamar nga bali mu America nga balapa ba Uganda naye nga tebabaddangamu tomanyi bantu bameka abasharinga alubamu ya Beyonce nga tabaddangamu Nimrod nkujjukiza Cristiano Ronaldo alina milioni 15 ez'abantu agoberera abantu 37 nga 37 ba just companies nkubulire just a pass agoberera omuntu omu ku Instagram so Nimrod kitegeere bw'okola capacity abantu bebeekwata ku ggwe ng'enkwa nga woolaba mu blogging nti nze Nyange aleeta ekitangaala abalala ne balaba gye bagenda nzaakola ku makya ne baddamu olw'eggulo okitegeera nzaakola ku makya ne baddamu olw'eggulo kubanga nze Nyange nze alina okukola ekitangaala gye bagenda tekitegeeza nti Juliana alina okukwata asobola okupostinga Chosen Becky ngera wapostinze MC Katsi napostinga ku Kenzo napostinga but tekimukwatako yentayale no gwekola erinnya olabe Nimrod ba DJ bameka abato bo postinga as younger DJs kuba nawe oli ku top y'aba DJ bameka ba DJ bokeera nga tulakuleetedde ssente listen Nimrod wagenda radio yo nekuba obutebe kwa Zawi nti bukalu Nimrod Galaxy mwemweka mwalaga abantu nti Azawi teyabadde n'abantu which was a complete lie kati tusobola olowooza oyina personal vendetta either ku Juliana okuswangiza